buli mukulembeze avayo okwesimba ku president Museveni agambe bwenti ate atulugunya mutulugunye abanga tayagala muntu amwesimbako ekibuuzo ekyo kikulu nnyo so omuntu atayagalira ddala kumulyako kake eri abantu betumanyi nga mu buzaale bwabwe bakodo nga ne bwebe emmere eri awo agakatonda mu ggulu at least evunda n'ebeerawo nga tagigabye eri abantu betutegedde ddala ng'omululu gwo gwabasukka kyova olaba wano mu ggwanga Buganda abamu baagala odiyita mbu central naki ekyo ne Buganda nsi Buganda si ggwanga naye mu nsi Buganda olw'ensonga Uganda teyaliiwo nga Buganda ye yaliwo kati abamu baagala tunafuya naye mu nyaffe Buganda ekisooka ebikomera tetwabirina ekyali ng'ewaamulirwana wamanyanga bwe twafiirwanga kitwakubagizanga n'okukola emirimu tetwakolanga ebikomera bino bizze nga abakulu bano bazze nti eyo enkola amazima si yaffe wano mu Buganda ey'ebikomera era bw'otambulanga ku kyalo n'osanga ennyumba nga maka matiribona nga tegaliko kikomera oyo manya Muganda ddala waawano kaakati Abaganda bw'obeera bwe bakusanga ng'ojjula ba ne tukyama nga bali mu kujjula batwaniriza bwaniriza n'amasowaani ne baleeta Baganda batono ab'omululu kaakati buli ajja President Museveni kitwale era ebintu bino ebinyuga abamu muba mulina okuwuliriza nnyo tuli ku lujjuliro Uganda lwe lujjuliro nti okyadde mu maka ku kyalo naye ne bakulaba Abaganda tebajjangawo mmere mubikeeko watuulanga butuuzi kitewaali kizibu nnyo Omuganda mbw akuma emmere mbw akuma amazzi kuba tukimanyi ffe tuli basket tuli kisero kya mmere era kizibu nnyo mbw okusanga Omuganda nti edda nga yali asabiriza ki ennimiro n'olwaleero tukyazirima mu weeziri abamu wadde ettaka balibbye naye era waliwo era woyita ng'oli ne bw'aba ayina era mu lujja lwe ng'era waliwo at least olusuku oba emmanju waliwo olusuku lw'amatooke kaakati President Museveni bwe yatuuka ku lujjuliro yasanga ab'omu nnyumba bonna n'abakwata n'abakola ki gwe kubamu akafaananyi nkutwale wa Kisaabagire kuba Kisaabagire ndowooza bye bannyumiza ndowooza mu bitundu ebyo omu ku abo abaali balinamu Oza President Museveni ajja kutegeera bulungi bwe njogera bwe nti ew'omugenzi Kyobe nzikuya ali mukwano gwe banyumiza n'ebitabo by'ensoma n'ebyo bye bantegeeza bamwaniriza Kyobe ali asangibwa ali mu ya Kyobe jjajja wange yantegeeza nti mu Luweero triangle oba mu lutalo olw'ekiyeekera mugenzi Kyobe yasookera ddala okukweka President Yoweri Museveni olwaleero ng'olutalo lugenda okutandika era bingi ebinnyumizibwa ebiraga nti embeera President gye yalimu oba yes President olwaleero ddala kituufu baamusembeza nti yabasanga ku lujjuliro nga balya awe ajje tulye kaakati oluvannyuma olujjuliro lwe yakwata n'alutwala kaakati olwaleero lwaki omuze ekibuzo nti lwaki buli ajja kumwesimbako Uganda girabanga olujjuliro lwe yaluwamba dda balina kitwalinanga obuwuuwo abaali batuula ku muwumbe gy'emmere egyo egya amatooke naki buli omu yaweebwanga kawuwo okubega oba okubega yes okwebegera ettooke yes n'aliteeka sinakindi actually bangi nnyondo za yes amaswani ge gaalingako enva naye nga emmere eri wali eri kaakati yo omukulu yatusanga ku lujjuliro oba yasanga bajjajjaffe bakadde baffe baali ku lujjuliro bane mutabani wa Amos jangu tulye kuba gye buva ne gye budda Buganda eyaniriza ye kigambo awava Obuganda bwe Buganda a collection era Buganda si Baganda bokka mulimu n'abantu abalala wabula ebyo bijja kujja mu culture program nti ngajje kijjamu nti ffenna tuli kitole tuli wamu lwe lujjuliro abantu bwe mutegeera mubikula mutegeera program nti olujjuliro luli lwali terusosola
lwali terwawula olwaleero tuli ku zi dining oba ontegera twava wansi wali bwe twakuŋŋaaniranga kati tutuula ku miti waggulu nga twewanise naye ng'edda kyali kya muzizo nnyo n'okwewanika ku bazadde oba kuba ffenna twalira wamu kyali kiraga ki unity obumu kaakati omukulu aba ayitawo bannanga abembalamusizza nedda ssebo jangu sooka ojje ng'era ne bamulemerako jangu tulye munnanga amu omutamu n'omusika gutanga akyama amugamba oba netuula awo kaakati agenda okulaba baneeno ate olujjuliro yakola ki yajjawo lujje kaakati olwaleero yayagala okubegerako abe yasanga ku lujjuliro kaakati olwaleero buli gwalaba asemberera olujjuliro ajjayo mundu namasasi kubawamba na kubabuzaawo lwaki omukulu yasanga obujja oba yafuna obujja simanyi oba yazaalibwa nabo simanyi n'obusungu we buva nti amatooke gali yagasanga nga gaboobedde bulungi bannyinigo babadde batandise okwebegera matooke n'agabajjako n'agasaza ensalo ne gadda eri bino tebinabbeera wano basanze ku lujjuliro nti kaakati olwaleero nti ayinza okuba we yayita nga ajja okwetoola okutuuka mu ddiiro yasangawo emmwanyi olwaleero emmwanyi ekyuma kiri ntuŋŋamu noga otula n'ogamba kiki kati olujjuliro luli yaalaba yaluwamba ate nga n'abamu kweka famire zaabwe zikaaba tazifuddeeko weebale nnyo nti olwaleero bompa bwe tugenda nnyumba ku nnyumba njagala Lwero Triangle yokka Uganda eyenkya mu kaluka 2026 bendera yokka bannange kwata benderayo bantu bazitima ne ku mayumba eyo influence nekibakubisa n'abantu okwagala eggwanga nti Kyagulanyi ali influential to the extent bakkuba embooko olw'okubanga okyanyi nti 2026 akalulu kaatuuka nga buli ayina bendera bamumanyi nti wa Kyagulanyi ate nga yali ya ggwanga ekitegeeza omuntu influence n'akabonero ne kakyuka ng'olwaleero si ambuleera naye bendera y'eggwanga nga buli muntu gy'akutte sirabanga munnabyabufuzi mu ggwanga Uganda aleeta ndowoozo bakirowoozo kigatta abantu bona kuba ekyo kyali kigatta kuba kakati ate ow'eggulu onaagaana otya okugamba nti tokwate bendera kiki ekukoze eki Uganda eyenkya bwe tutuukidde olunaku luno olwaleero simanyi mu myaka emeka pulezidenti gy'amenye ebisuubizo ebyo ayita mu bayibuli bannyini bayibuli abagambibwa okubeera nga bagikkiririzaamu abalokole basirise cce bonna abakkiriza mu kuyita mu bitabo ebitukuvu nga bali mu bayibuli basirise cce kuba okwata bayibuli ninga alayira kabanga kabonera kagamba nti sigenda kukola kintu kyonna kikontana n'amateeka na kimu kiri mu bayibuli eno n'ekyokulina okwata ne ssemateeka sigenda kukola kyonna kikontana na ssemateeka naye olwaleero ssemateeka sirina wengisoma weeragira bantu kuwambibwa nze siwakanya kya muntu nga zizza musango bamukwate ng'amateeka bwe galagira kuba n'ewaka bwe tubeera ewaka omwana azizza omusango tebookya mwoke omwana azizza omusango kitebagenda genda mugobera waka omwana bakangavula mukangavule oba ne bamutegeeza ekyokukola nti ekyo kyokoze nno kikyamu tokiddamu nti ekyo nno kyokoze obadde oyambala enkofiira enkofiira eyo si nnungi enkofiira gy'olina okwambala yiino eyo gireete yiino abazadde b'abaana tebagenda kuba na buzibu emmotoka ezo zemulinnya zemugira ab'amagye tobakasukira mayinja bw'oba bakasukidde amayinja oba omenye etteeka lino tukuwooninze owulidde nti kale tokiddamu bw'akiddamu ogwokubiri ate tokuba mukube nti omukubye masasi jangu mukwate bulungi nnyo alinnye kabangali naye bw'aba azze na kiso oyo amateeka era googera kirala nti basobola okumulemaza si mukuba mutima bw'abeera nga azze na mbooko atandise okugalulira ow'ebyokwerinda amateeka galina kye galagira naye abaana abamu baggiddwa mu maka ne bamukukunulayo ne bamuwamba ne bamuzaawo lwa nsonga zino wammanga
olw'okuba awagira omuntu gwe basuubira gwatalina kuwagira. Ebintu bino ebyokuwagira obiraba nti bwe tubeera erwalero eriyo abawagira emipiira, eriyo abawagira okubaka, eriyo abawagira ensero oba basketball oba ebikonde. Naye ate okumanya emizannyo gino mikulu nnyo, awagira ebikonde batono nnyo. Kisana musanga avumirira awagira basketball. Baswa n'ogumwagaza. Kakati obeera ng'olaba abaana bali tebakkiriza mu ndowooza gy'olina, bibaagazise bwagazisa nti oyo gwe muliko mulaba oyo tasobola bintu byonna. Ffe twakola kino, tukoze kino, tukoze kino, tukoze kino, tukoze kino, tukoze kino, tukoze kino kino. Olaba otya n'ojja n'otwegattako. Kakati eyo gy'oli wakyamu lwa nsonga eyo n'eno. Naye abaana basubiddwa ku nsonga z'ebyobufuzi lwakwamba naye abakulu bakyogera nti akakofiira akeefaanaanyiriza. Kiteri tteeka ligamba omuntu anayambala ekyefaananyiza, amateeka gaba exact. Nti omuntu anayambala ekyambalo ky'amagye. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba tuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobi Wine, bannabyabufuzi abali mu ggwanga, kiki kyabasinga ennyo eky'amaanyi? Olwaleero Kyagulanyi ddala ekituufu bw'oba olaba nti ne mu ggwanga nga taliiwo, nga space ogifiiringa nti taliiwo, ekyo kiba kikulu. Emabegako kibadde nti Dr. Kanokiza Besigye nga bw'atabaawo, space ogifiiringa ababiri abo we batali. Kakati olwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yaleeta kya kuzuukusa abantu. Abantu ddala kituufu twalowoozanga nti twazuukuka dda, twagolokoka, naye ebbanga lyonna tubadde tutambula twebase. Tuzze nga twebuzaabuza nti twabuuka dda, tuli bagolokofu, ndooza nnyinza okiyita mu lufuutifuuti sleep walking. Naye Kyagulanyi bwe yajja olwaleero nti abaana bangi n'omwana olwaleero ow'essomero, omwana omuto amanyi kakati ebyobufuzi bitandikira kati olwaleero masomero, nti aleese mindset change mu bantu. Ogenda maaso okubeera nga abantu bali active, nti okulanga n'abaana aba primary olwaleero inspirinza abantu bangi okubeera nga ebyobufuzi by'eggwanga Uganda nti omwana wa primary akuba posta eriko Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kizibu nnyo ab'enale bayinza okunyiga, naye kizibu nnyo okusanga posta mu masomero ga primary nursery ng'omwana yeesimbyeyo ku bwa prefect ng'ataddeko President Museveni oba NUP oba yenane. Kizibu okujja kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne primary schools nnyo ze tulabye ng'abaana bataddeko people power, our power. Ekyo si kintu kya munnabyabufuzi wa bulijjo. Ekyo kitegeeza ali afuuse inspiration oba omuntu agenze maaso okukumaakuma n'abalala okubasikiriza okubeera mu byobufuzi. Olwaleero bannayuganda baava mu kwebaka kuli nga batambula, olwaleero kuviira ddala ku mwana omuto okutuusiza ddala ku muntu oyo abadde atalowoozebwako nnyo. Ebyobufuzi emabegako bibadde birowoozeddwa nti by'abantu balina bambadde masuuti, bantu balinamu nti baasoma bayivu nnyo. Olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu azze n'akyusa status eyo nti teweetaaga kubeera muyivu nnyo okwogera ku nsonga ezikuluma, ezikusoomooza n'okwogera ku ebyo ebigenda maaso mu ggwanga. Abantu bangi nnyo ne gavumenti yennyini erina abantu be yali eyisaamu amaaso, okuli abavuga booda, okuli abantu abakola emirimu gya lejjalejja. Naye olwaleero abaana ba ghetto na buli kimu bonna gavumenti eraga nti mbwe beetaaga nnyo olwaleero nti indasitule ya booda tugiteeketeeke, aba ghetto tubateekemu ssente. Bukyanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja mu byabufuzi bya Uganda, simanyi buwumbi na buwumbi bwa nsimbi za Uganda zigenze mu ghetto.
ekitegeeza azuukusizza ne gavumenti n'ateekawo omuzinzi nti ababadde banyoomebwa olwayo tebakyanyoomebwa nti olwaleero okwogera nti oleete Mathias Mpuuga wali eri oleete abaali ab'ebitiibwa mu kwogera ku byobufuzi abaana olwaleero kisingako ogenda mu baggeto gw'okyanyi nti olwaleero Kabaya mukwano gwange oyo n'abaana bangi nnyo lwe bitaali tutatunuzaamu kamera olwaleero osanga nga otudde ne Kabaya sebe essaawa nnamba kunnyola ebyobufuzi ng'ate ali sport n'ebintu ng'abitegeerera ddala naye oli ebyobufuzi byali bizimbiddwa nti bamusiba mataayi be bategeera abantu abambadde amasuuti abo be bamanyi ebyobufuzi olwaleero okujja kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kwakyusa the status quo abantu buli omu kaakati alowooleza ku speedi ya yiriiri ekirala amazima retired Dr. Kanukiza Besigye yakola ekintu ekyali kitakoleka amazima abantu okubeera active mu byobufuzi wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yaleeta ate kwongera kubazuukusa balinnyisa ddaala batya nti olwaleero osanga omwana omuwala wa myaka 2 ali ku mukutu gwa TikTok atema budget ku mulembe gwa retired Dr. Kanukiza Besigye yadde nga social media teyaliwo nnyo nga y'amaanyi nnyo n'ebyobufuzi byali bikyalimu abo middle class abantu betuyinza okuyita middle class nti ng'olina kuyaba Ingrid Turinawe olina kuyaba Mathias Mpuuga Medad Lubega Sseggona abantu bwe batyo naye olwaleero ogenda ku ba road council okuviira ddala ku kyalo gye tuli LC1 abavubuka okimanyi nti edda twalowooza nga abachairman balina kubeera abasajja bakuliridde mu myaka olwaleero abaana ba myaka 19 beesimbawo ku bwa LC chairman LC esookera ddala genda ku baana aba LC3 olwaleero baana bavubuka nti the participation ey'abavubuka yeeyongedde nnyo ku retired Dr. Kanukiza Besigye twali tukyali mu bantu abo abantu abali mu middle class Kyagulanyi kye yagattako era saagala kuyisa maaso mu Dr. Kanukiza Besigye no emyaka 2 tosanga nti yaliwo ng'akola ki nga talina kyakola no abantu balwera na bintu bingi byajjanga ayogera gavumenti n'etandika obiteeka mu nkola katugeze omusolo ogw'omu mutwe mu 20 ye yaleeta egunire mu kampeyini ye oba mu manifesto ye gavumenti n'ebitandika okusoma kw'abaana oba kuwa abaana okusoma kwe n'ebirala byonna bingi byazze ng'akola ne Robert Kyagulanyi Ssentamu aleese yaleeta ekintu nga luyiira yakoleza akabiriiti kamu ne kakwata ng'oluyiira yagatta ku kya Dr. Kanukiza Besigye nga yeetaga bwetaazi kukyusaamu nti ttiimu z'omupiira mpitirivu nnyo ne mu Uganda Cranes waliwo kooki buli omu azze n'ensamba ye tactics na buli kimu abasambi ne batakyuka ne n'olaba nga ttiimu etandise n'okugenda mu AFCON nga tewali kikyuse nti abasambi babajje China babajje Kenya babajjewa nga baana baawano n'oli n'amanya nti wano kyekibulawo ttiimu n'ekolera nti olwaleero okukozesa omukutu ogwa Uganda ey'enkya okubeera nga nkozesa simu siwemudde bantu sivumye sivodde njogera ku bintu ebyobufuzi ebiruma eggwanga ekyo nno si kya muzannyo kuviira ddala omwaka gwa 2016 nga ndi ku kino nga sikyuse sitagadde ekyo si kya bulijjo kaakati olwaleero osanga n'omwana avuga boda baali balowoozebwa nti tebalinaaki makulu mu ggwanga era bampuuga abo n'ab'ebitiibwa baagiranga bennyimba n'okwenyimbwa nga bana babalabye n'okukola kutya abaana baggeto nga balaba ng'ekitagasa bampuuga babadde emmengo wali eri balina kubeera mu masuuti balina kubeera mu z'office esi bakole batya neewunya okulaba nga mukama wange Medad Lubega Sseggona with due respect ng'atandise naye okukola nga azze wansi amasuuti agatadde wabbali akanoonyeza mu masuuti ng'alina n'okulinnya ku mmotoka waggulu alina okukwatagana n'abakyala ebibiina biki ebyo byonna yalina okugendera ddala mu myala Ibrahim Ssemujju yali ku TVM n'agamba nti nze bwe ntuukanga mu byobufuzi ne ntuuka okugendereyo simanyi mpaatire ku bantu simanyi ebyo ntuuka okubolezaako ebintu amazima ga Katonda mugule NP yamusimbako munnamateeka George Musisi mu kalulu akawedde Ibrahim Ssemujju yalinnya n'ettukutuku kye yali tasuubira yali akiwakanya luli eri baali tebekkakkanya kutuuka ku eyo level Kyagulanyi n'ajja ebyobufuzi n'abijja waggulu eri eyali yekkakkanya okutuuka ku eri essa ye retired Dr. Kanukiza Besigye omuntu ng'ayagala kulaga nti is a common man era muntu w'abantu eri n'abasajja no baali bazimbye ebyobufuzi nga baagala bizimbira ku musingi ogw'abantu be bakulowoozesa nti birina kuba byaba musiba mataayi
kufe wano tewali asibye mataayi ne program eno egenda kutrendinga nnyo lwaki endowooza yakyuka nti okwogera ku byobufuzi tewetaaga kwambala bulungi tewetaaga kuba nti osaze enviiri bulungi olina kubanga content nti Kyagulanyi atujje ku kiki ky'oyambadde atuleese ku kiki ky'olina mu mutwe content nti olwaliro President Museveni gwali omusuubira okubeera mu ghetto mbwatudde n'abaana ba ghetto kyali kizibu nnyo mu myaka 4 gye yali abaddewo nga kizibu nnyo nti ali mu myala simanyi agenda kwaki President baatuuka mu 2021 n'okumwogeza muli mutya bakyali bange mugamba mutya eyo n'akwessa olulimi lwa ghetto because of Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba muyaaye nti yabaga nti ngenda bwe mubeera nga mulemesezza ghetto okujja mu parliament kaakati kinga muganye aba parliament mulemeddwa okujja mu ghetto ngenda situla ghetto njiteeke mu parliament nkusomera olwaliro abaliyo Ombaka Yusuf Kiruluta WNUP mwana muto nvuumuulo Maseruka Robert abadde Makerere University ghetto bano bonna boolaba ababaka abasinga mu WNUP boolaba n'obatunuulira babadde tebalina kye bali naye ng'emabegako ebyobufuzi badde babizimbidde olina kubeera nga ova mu kkanisa gundi famire gundi olina okubeera nga famire yo olina kubeera nga famire ebadde mu byobufuzi olwaleero si bwe kiri nti olwaleero naffe bawamala bano metuga naffe tusobola byogera nga tetuna gwe tukyazizza n'obyogera abantu ne bakula noga yaleeta okwongera okwekkiririzaamu nti naawe omuntu atalina kyali osobola okuleeta ekyenjawulo ku scene osobola okwogera ebintu nga toguze na suuti ne bw'obeera na mukasaatiko oba vesti yo yogera ebintu it's now the content that matters not the quality of the suit nti omusajja aguze suuti ya $2 million musajja omulaba olwaleero nakyusa ne narrative nti okunoonya bannabyabufuzi abo kwa bye bali batuzimbiddemu olina kunoonya oyagala kubyogera gundi onanoonya Mathias Mpuuga onanoonya Abdul Kantuntu abasajja basoma amateeka bw'ogenda okubaaza bye bakoze nagende wa asuma gundi Abdul Kantuntu ne muganda wange Kisambira Isaac twali mu Busoga twatuuka mu masomero geeyo nga Abdul Kantuntu amateeka gasomye musajja abeera ku parliament na discussing ebintu abadde mu bukiika akunya abantu naye twatuuka ku ground ng'ebibiina ebya primary ebyawula nti eno P4 eno P5 Bukutiya obukutiya bwe tuteekamu emmwanyi bwe bwawula kirasi nga Abdul Kantuntu gy'akiikirira otuuka ku charts bino ebipande bye bakubako ebifaananyi nga Bukutiya ningamba kati ate nga Kyagulanyi kyabagamba nti seta kubeera nga nina kubeera nga njogera luzungu nnyo nina qualifications ebyobufuzi no inti amazima okwogera oluzungu oluyitiridde terina kye lugenda kuyamba abantu ge mazima Abdul Kantuntu boogedde oluzungu luyambye eki ekirina okuyamba abantu kutereeza ggwanga na kulikyusa oluzungu lukozese oluteeke mu parliament yogere ensonga enkulu ogamba abantu nti bannange kino na kino eri amasomero nga ebibiina biri just imagine kibiina kiri kimu bwe kiti naye nga kiraasi ekijawudde si block Bukutiya nti ekitegeeza wa P4 bw'aba ayimba ekintu kye bamugamba bwa kye bamusomesa n'owa P3 akiwulira eyo kiraasi mu class block bitwabikola ne tubiteekayo ku mikutu so okujja kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kwakyusa kinene nnyo nti n'abantu olwaleero emikutu emigatta abantu president mwaka gwa 2016 yagambanga nti social media yabaluma mongers tutuusa olwaleero nga Uganda Communications Commission oba UCC eyagala abaana batadde wireless abatunda wireless mbubali irigo lwaki kye bakuguza bakulaga tetwagala mubeere mwenna kwonda ne munaawera nga muli bangi mugenda kubuuka nti bw'obeera nga multiplying nti lyeri data mbadde musaako wa 100 amalako eddakiika 10 kaakati ono aleese ow'olukumi amalako lunaku baga tekirina kuba ate bwe kityo because abasetinga agenda balina bye baagala bye tulina okutambulirako wano we tutudde bw'okwata wireless n'ogigabanya ekyalo kyonna nga buli mwasasudde 10 kuba 10 bangi abalusobola bw'abeera nga asooka accessinga internet agenda kusobola okwaccessinga information agenda kusobola okwaccessinga amawulire buli kimu agenda ne TV kati ziri kuki ku masimu ate social media olwaleero ye TV nti bw'obeera ng'ogadde daily monitor omukutu oba NTV Spark gye babadde bantu gye balinamu essuubi
world over kino kimanyiddwa, NBS naye ekimanyi, UBC ekimanyi, nange nkimanyi. Buli ssaawa emu ne bw'ogenda Semuto, ne bw'ogenda Kapeeka, ne bw'ogenda ojja kusanga we bakuŋŋaanidde balaba NTV akawungeezi. Okimanyi nti mu mwaka 1986 President Museveni nga yakalayira bantegeezanga, jjajja wange yantegeezanga address za President Museveni ku radio n'okusala obusazi oba okusituka nga bawuliriza Museveni. Empizi oyinza ofuna emiggo. Mukulembeze ayogera oli mu kuzunga, tuula wali. Olwaleero tosobola ssanga mbu abaana ba booda bapaakinze balaba president alaba address. Naye ate Kyagulanyi bwe yali addressinga Geneva Summit yalina recorded. Naye nga abaana ba booda bapaakinze. Agamba kyayogera ki? Mukulembeze ayogera. Ekyo ekintu kyokka kimala omuntu okutegeera. Leero kizibu nnyo okugamba nti President Museveni agenda okuleka ebyali ebya COVID kuba waaliwo ensonga nga tubalina okuwuliriza. Naye olwaleero nti ebintu bino abantu ensi egenze ekyukira ku speed eya yiriyiri. Emikutu gye yayitanga Rumamongazi olwaleero kitebaagala gisaasaanire. Lwaki? Facebook yagibwako ki? Olwaleero emikutu gino gye tukozesa nkimanyi n'essaawa yonna mu maaso keeyo kubaze TV olwaleero kaakati eziriwo. Oluvannyuma lwa Daily Monitor okuvaako Zen TV kakati abantu basuubira balina emikutu gye balina okuggyako. Kuba mikutu mingi abantu gye bajjeemu obwesige. Kaakati olwaleero Kyagulanyi Ssentamu okujja kwena kuga nti kozesa essimu yo oyo o-exposing olabise. Ate nga byakugamba okulabisa bw'omuwuliriza bituufu oluguudo olutakoze oba oluliko enfuufu amala gataliimu ddagala genda obiteeke ku social media ng'akulaga social media gikozese si kuvuma si kuwemula era tagama nko bantu kuvuma nti obanga olina ekitagenze bulungi omuntu oyo mukwate katami mukasaasaanye. Olwaleero gavumenti ereactinze ku bintu bingi ng'obutambi buvudde ku social media. Kaakati mu Porthole exhibition Professor Dr. James Paya Ssentongo asomesa Makerere University ne institutions endala, Agatha Twaire, Godwin Toko n'abalala bakozesa emikutu gyabwe okusinga dda Twitter ku exposing ebinnya ebyali mu nguudo. UPDF yagenda okukomekkereza ng'eswadde nga peza agamba waayi ebinnya amazima gaakatona mu gavumenti ne reacting awani yawangula abantu baawangula ne guggwemu zero. Ani yagamba nga abantu bakozesa emikutu gyabwe? Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olwaleero gavumenti yakwata Anita Among naye abantu abo benkusomedde ne bannayuganda abalala bakozesa Twitter nga data waabwe si gavumenti yemuguze mikutu gyabwe n'abamu nga basasula okufuna verification eza Twitter. Ne badda ku parliament ojja expose nga bafunye information. President ne babimuwa, buli omu ne babimuwa. Anita Among yagamba nti abo bakozesebwa bali babisiyaga. Kulusoko ndio katono. Omulabi waffe ali ku Uganda ey'enkya tukulamusiza nyo webale. Wado avuga sipidi. Soko babuzeeko. Wale kugoberera ku subscribinga n'okulayikinga. Amanya n'eddoboozi Lule Joseph. Nkyazizza omwami Wamala Moses nga tugakugira ku bintu bingi ebyenjawulo ebyobufuzi ebitali byafuzi n'amazaalibwa ge. Mpulira ateekateeka amazaalibwa oba keke gagisalirawo olunaku lwaleero naye sinaba kumanya n'abaatubuulira. Mukulu Wamala sebo obadde okyatunyumiza mukulembeze Bobi Wine. Naye kikulu nnyo nange sonzikiriza namuse ku batulaba ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya mbaniriza waliwo olumu lw'embeera overtaken ebintu emboozi neegwa amakerenda naye sebo neyanziza nnyo okupa omukisa guno okunkyazaako olunaku luno olwaleero. Ebiseera bingi nzaatera okukyaza abantu naye nange olumu nagenda okulaba nga kiba kirungi ndowooza kuba bwe nasoma essemateeka ngisoma sirina wenjirabira wengaanira kubyogerako. Omulimu ogw'amawulire gwenkola amateeka gonna the Press and Journalist Act UCC Act byonna tebirina we nasoma we bindaga nti munamu tosobola kuvaayo kwogera ku nsonga. Nate mu ssuula ey'okuna eya ssemateeka ennambika bulungi nnyo nga munnansi kuba nze temmanyi nga munnamu esooka kummanya nga munnauganda nti nina eddembe lyange ery'okweyogerera erimpa ssemateeka era eddembe erimu empita nga sinnafuuka munnamu ndi munnauganda era ssemateeka empa olukusa lwonna okugirwanirira n'abaagikola baabiteekamu. So eri abamu abagamba kati bannamawulire namwe mwatandika bannaffe
mu mateeka bw'ompaayo etteeka erigaana munnamawulire okwogera ku nsonga nja kubivaako n'ate n'ekirala nze byensoma ssemateeka endaga nti nina okwogera ddembe lyange kasita sirinyirira ddembe lya mulala sirina kuvuma muntu kumuvvoola kumulengeza nomuwa ekitiibwa kye bwe mbeera nga mpadde endowooza zange nga tezirimu wadde kati mawulire sina kuleeta kyekubiira awali gavumenti kyekoze gavumenti amazima ekisanja kiri ekiwedde nkyogera nti enguudo awamu wembeera amazima zikoleddwa eyo credit kuba zibadde ziruli n'enguudo ezitagendangako kolansi ekyo nino kyogeranira kiraga abantu nti ekyo kituufu awantu gavumenti weetadde eddagala nina byogera obuteekubira era nze abamu ngambaga nti n'enguudo nyingi ezikolebwa abantu zabadde balaajanira naki ekyo kituufu kati banawe tulina kuleeta bituufu era tulinda birwamu eri society so bwe mbeera sirinyiridde eddembe lya muntu mulala yenna mbeera ndi mu mateeka amatuufu ennyo yadde nga olwaleero ne bw'obeera tolina kyokoze nti era basobola okubeera nga bakukima naye kyensuubira nti bw'obeera nga amazima ogagyeyo nga bwe galina abantu beetegeera ne bamanya nti ekyamukwasiza omusango tugutegedde gwakwogera mazima naye mbeebaza nnyo abagobedde omukutu guno gwa Uganda ey'enkya oyogedde ku kyamazaalibwa amazaalibwa gange gaba buli 11 July omwaka buli mwaka kikulu nnyo era okutegeera nti ebirabo nja byaniriza bassebo ne bannyabo abalina keeka abalina mobile money ne bank account ate oli omukulu yenga bwe njogedde ku keeke ngoddu so komawo ssebo mumukwate njogedde ku mazaalibwa nadduka naye nsuubira nti yes amazaalibwa gano gajaguza nze muomu ku bantu abatakyamukirizibwa nkuziddwa mu famire nga sina kipya kyesiryangako ndowooza keeke bwe mba nja affordinga n'ewaka bwe taba birthday njifuna njirya obusobozi mbwinira saagala kulaga Katonda nti ndi munaku nnyo ndi mwavu nnyo no naye ndowooza okuvaayo ku mazaalibwa gage nnyini okubeera nga njogera ku bintu eby'ensonga nebyendabye mu myaka gino gye mbadde mu mawulire si gyonna gye njaguza nno naye kyeŋŋamba emyaka ti kutandika ddala mu mwaka gwa 2016 mbadde mu mawulire n'okutuusa olwaleero so nkiraba nga buli omu alina okusalawo kwe eri abagenda ne bagenda mu bakateeyamba idea nnungi naye ekisaawe ekyendimu ekyebyobukulembeze abamu bye bayita ebyobufuzi n'amawulire nzikiriza nti kirungi nnyo okwesa omukisa guno okwongera abantu okubategeeza era abantu ndowooza kyebadde obaga nti zigenda bbeera episodes abantu bamanye byendabye mu byobufuzi byendabye mu byenzikiriza ebyeddiini byendabye mu bya ennono ebya culture institutions ne mu kisaawe kyonna so zijja kuba series of programs ze tujja okukola naawe ndowooza abantu okubategeeza byendabye okwesa amaaso gange ebibadde emabega w'amawulire ebi bye batalaba n'ebyo ebimu ebitonotono bye babuusa amaaso neyanziza ssebo nga tugenda mu maaso tetunabagera nnyo mu kya politics nsaba obuze ku batulaba oba obulira abatulaba bwomba muli mu field eyo mugenzi okusaka amawulire waba ogamba nti wano wo waali watusse tewaali wangu okay yadde nga siri nnyo munnamawulire n'atuula ku agenda mu field kuba mu bintu byonna passion yange ebadde emyaka gyonna ebadde mu kwogera communication kubeera presenter kukozesa pen kuwandiika naye njagadde nnyo okubeera nga mbipresentinga abantu abandeetera okukola ebintu bino bangi abansikiriza omukulu asookera ddala ye Frank Walusimbi kuba Frank Walusimbi mwaka gwa 2015 ndowooza 2015 if I'm not mistaken amawulire agasookera ddala by the way mu December NTV nali njiraba bulungi nnyo kati nkuze ndaba ngoberera amawulire naye Frank Walusimbi style gye yaleeta ey'okusoma amawulire nga byakunyumya nenjagala nenjegomba nali nkyali mu primary ndowooza nzikira bulungi nnyo if I'm not mistaken nali nkyali mu primary naye nga mu bamawulire bonna be nali ndabye nga Frank Walusimbi ebintu anyumya binyumye
mawulire n'agakunyumiza nga talina ng'eringa mboozi ntya mbaaniriza ze Frank Lusimbi kawempe eyo wabaddeyo nga si bya lupapula bino bye twalabanga ebya bana bali ku WBS abasinga obungi abaaliko nga badana kagere nga kusome yenga abikunyumiza bunyumiza nga nendaba ekintu ekyenjawulo ekipya omuntu omulala kwaliko Shaka Sali era nafuna omukisa kyo nenjogerako naye nga ali mu America yakolanga voice of America Straight Talk Africa kiteri mu kulembeze wa Africa gwataachaza by the way era nafuna akadde okwogerezganyamuko naye bimukipinze nga aliyo on top nga nengeri gyabikoze byali byafuzi abalala kwaliko Simon Kagwanjala nno mukwano gwange naye era tuwogera ne mubuuza wano na wano n'ebirala yali akola kuvya ddala yes ndoza ku NBS omulala ndoza Simon Muyanga Lutaya aliwe mabega kawo wenagenda yeje yayite gali ne mugira nga ndabe ndowooza ze zalese tezikwatagana na zange ne muga nenda ne muga mukulu waneno tubadde tukuze tubeegomba nga muli mawulire naye ndaba ate line gy'okutte naye twogera nanga naye wabirese bubi wabadde olina kubendoza wa ate wakomedde bukomerezi ate era buli lunaku tubayo kye tuyiga abalala ye Jeff Koinange akolera Kenya mu ku Citizen Television naye atambudde emikutu egy'enjawulo Basomon Serwanja byanaabala naye be bamu ku abo bemuzenga neegomba kati omuzze ekya field so mbadde nnyo abantu bonna benkusomedde bonna tebabadde nnyo mu reporting oba kugasaka babadde mu kuweereza programs kuziwostinga kukyaza abantu bya bonna Frank Lusimbi era naye yaliko kutuwaye mboozi za kunyumya bwezityo ba Jeff Koinange bonna akyaza banayafuzi n'abantu abenjawulo kugamba badde nnyo ntulinde nnyo abantu abali mu talk show ate bonna babadde era baatiikirivu they are very popular kubemenyera tekuli n'omu gw'ogamba nti oyo oba naawe tomwegomba n'abaana bate bamwegomba bakola amawulire naye kyenzijukirako ennaku ezimu entonotono zengenze mu field ndowooza lwe lunaku Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine we yalangirira okujja mu byobufuzi nali ndi producer wa Savachini Mayanja. Savachini Mayanja surprisingly twali mu secondary nga kyali ku Capital Radio yasomanga mawulire ku Beat ne Capital era wakanoza twawulizanga nnyo Capital Radio ne Beat ne taata wange muwanguzi nga buli lunaku Capital FM nga tevaamu kakati Savachini Mayanja ne style ye yokusoma mawulire naye yali ndala nnyo eya mu radio kakati ajja ku Delta nange neegata ku Delta gye tusiŋŋaanira neŋŋayira omusajja gwe nali neegombe nnyo okuwuliriza nakyo era n'ebimu byenkola kati ebimu era yoyo omusajja era musebo Savachini Mayanja nkwebaliza ddala kuba y'omu kwaba basooka okunzikiririzaamu nti ebintu bino byenkola nsobola okubikola kaakati nali producer mu programu Esibe Ebbiri era abantu mugijjukira gye nakola ennyo ku Delta TV ddala kituufu abantu baajagaye ne kati mbasanga abantu nga banga naye programu akola buyo okugivaako gisuulawo naye buli omu aba n'ebigendererwa amaaso tulina okutambula n'okudda okweyongerayo obutabeera wantu wamu kati olunaku Kyagulanyi mwami Kyagulanyi lwalangirira okujja mu byobufuzi Savachini Mayanja bano abantu bonna yabalinako connection nga mikwano gye kuba Capital Radio gye yali akolera yali ya radio y'amaanyi kaakati nga mugamba fa basooka okukyaza Robert Kyagulanyi Ssentamu nangamba kamukubire kaakati oba mwami Savachini Mayanja kuba bwe ngattako mwami ate babitibwa bine Savachini Mayanja nga oba muyita kojja nga oba muko oli watwandiyagadde ojjeko wano ku Delta otubuulire abantu babuulire ensonga kaakati nga producer gwe yeetikka omulimu kumpi ebitundu 7 oba 8 ku buli 100 ebya program era abantu kye batamanyi ne zino ze tukola zenkola oba kyaza biki era ebyo ttiimu eri emabega nti gw'oleeta buleesi bintu ebibuzo baba babikuwadde ne script ne betino followinga nanga bandirectinga kati okubeera nga mu biseera ebyo nkyali ku university naye nga Kyagulanyi ngenda kukyaza Kyagulanyi nga producer wa show producer akola mulimu ki producer yalinga kalabalaba asookerako ddala producer yakwatagana n'abali mu byuma eri nti muwe ekifaananyi kino muwe kino naye
akwatagana ne presenter mu preparations enteekateeka otuula ne presenter wo n'omugamba ekigendererwa kya program. Ekigendererwa kya programu eyo kyali kyakukakasa Mwami Kyagulanyi ali serious kukyayogerako kikyali ekisooka. Ekyokubiri ebintu byagendamu abimanyi oba tabimanyi. Ekyokusatu abitegeera kuba byawukana okubimanya n'okubitegeera. Alina obuwagizi era n'ekirala akaluka n'akawangula olunaku lwe yalangirira nti ajja nenga mwami ino nenga Sava Kirimayanja mukubira omusajja ajje ne tutuula kuba twamukubira obudde bwali mu afternoon awo kwama oli gali gamaze okuyitingana nti ajja kwesimbawo okujjuza ekifo kya Chadano East nga Apollo Kanti nti bamaze kooti emaze okukola ki okumugobayo nakati muga fa abasooka olwokuba abantu bembadde neegomba bali so competitive era n'amawulire gali so competitive nti ensonga nti gaddukira ku speed ya hili nti buli dakiika oba olina okuba nga olina ky'olowoozezza bw'olwawo okulowooza competitor waakusooka bwakusooka oba ogenze mu bikadde gaba tegakyali mawulire kaakati nga mugamba no tutuule naye tulina okukola scripting ebibuuzo bino era oba ogenze ku mukuto gwa Uganda enkya programu esooka ddala wansi ya Kyagulanyi ye yatandikira ddala omukutu ogwo kaakati nga muga tulina ono omusajja w'amaanyi mu bayimbi abadde w'amaanyi ate neggulira aliyina eno programu si ntono kati mu bantu bembadde neegomba emyaka gyonna bonna bazze bakyaza bantu faces ezirabika Kyagulanyi ng'akkiriza Mwami Kyagulanyi ng'akkiriza invitation ng'atugamba ajja kubaawo naye nga producer era mu buvunaanyizibwa bwo okumubeerako mujjukiza n'awamu programu ezimu omuntu abamu tubaguumika n'ewaka n'otambula ne wadda lwaki ayinza okuwuguka ne bamukuwambako bakompetitabo n'agenda wano tulina TV ng'esasula n'abantu nti okukyaza tujja kuwaayo amafuta ga $5,000 kaakati nga buli kadde selector Devi mukoonako Devi omusajja omujjukiza mu programu zenkoze zadde zekyanteesa ku bunkenkendoza neya Joseph Mayanja Chameleone kubamba manyi baba essaawa yonna asookwagala agenda abeeko waayimba ogenda okugenga programu ye eyisa kati buvunaanyizibwa bwa producer ogenda maaso okubeera nga omuntu oyo making sure nti programu ebaawo omuntu okukonfaminga obukonfaminzi nti nzija kitekimala programu ebaawo ng'ali ku mpewo naye programu ya Jose Chameleone emala kugwa n'oga nti programu Chameleone yazze Chameleone yesigika no sikwesiga naye bawuguka Joseph Mayanja 2021 bwe twali mu campaign nalina okubiranga Kaspat buli kadde abantu bemanya bambeera okumpi Kaspat omusajja nga buli wepisawo essaawa omusajja tatoloka adebanga wamala omusajja waali naye Chameleone bwe twabeeranga mu break nga mugenderawo Chameleone takkirira amaddaala gamugazirwazza nalinnya emmotoka n'atwaliyo Nailand nadda ewaka neyeebaka naye nga mama wene tezibala kuddukana kati nemuga musajja nga nkoze linnya ebbi bannange kakati ne Mwami Kyagulanyi olw'okuba eri mu music gye twali tubamanyidde nti ninza okiyita nti bawuguka kale ayinza okubeera tugende gundi eno ne bagyerabira naye kati nga bw'oba producer oba olina okuba nga otegerayo guest abantu bano abeetoolodde wano bw'olina okuba nga buli kaseera kati muliwa kati waliwo ne programu zetugize ng'owulira omuntu atayagala kufuluma atambule ng'ogenda kukwata ebyuma ebikola live at least atambule ogenda ku kisaawe ky'ennyonyi entebe ng'oli naye kaakati Mwami Kyagulanyi ajja script tugikola eyo programu ndoza ajja kuba eyo edition yeddako naye olunaku lw'ensanga mu field ekiriyo Mwami Kyagulanyi ajja ku mpewo twamuwa essaawa 2 nnungi 2 ebibuuzo ng'abidda musajja mugezi by the way nenkakasa nenga gwe tubadde tuyita ebiseera ebira yali akyalina enviiri ze eggaali akyajja naye eggaali yajja naye baselecta Devi na baani very disciplined by the way kati ate nze nga producer naga yina ate abantu bano baatugamba nga tebalina mpisa naki ne bajja ine very nga bakakkamu nga kati olwo ntandise ebintu bibiri babadde baboogerako bitandise okunvaako kati yo programu nja kubulya byonna ebyaliyo mu episode eddako era ojja kukijjukira kati mu field
ngamba wano tekikoma wano kati omulundi gwange gwasookera ddala okuripotinga na reporting amawulire ku Robert Kyagulanyi Center ekya Ddondo East yajja ku mpewo nankakasa nti nembuuka sajja ng'ebintu enge gyabyogerako ngambadde sigisuubira ng'ali ku mulamu ebibuuzo bina abiddamu gwe tomanyi kyekitegeeza kubuuza muntu kibuuzo n'atadde eno n'akikuwa nga bw'obadde okisuubira nga n'abantu nga kugamba bimatiza nenga tekimala tulina okugenda mu field nengenda wansi amazima okuripotinga amawulire tekibangako kintu kyange era bwonkwasa kamera nti genda ogasake sikifiiringa sikyagala nkimanyi okikola naye sikyagala ndi nnyo muntu wa kubeera mabega eno kutetenkanya kuyiiya kuwandika kinoga ndi nnyo muntu wa kuwandika bigenda ku screen nti kaakati ojja mubuuza kino ojja kukola kino gowa control room teekayo kino wa kamera teeka ekifaananyi kino ndinga eyo muntu architect oba omuntu azimba naye siri muntu eno wakuddukira myala ate namanya nti sikisobola nemanya nti ekyo sikigendamu sagala kukola bintu byesitasobola ate kwononera balala mukisa kakati kululwengezaako tegala mawulire twalabanga atuuse mu parliament ayugumya abalwanye bakubaganye kyo kyajja kitya yali akyajja n'eggaali yo okutuuka okukyakalanya parliament ndowooza lwe yajja okulayira lwe yajja nayo naye kankuze wali nti ntuuka ku ground nga njagala okulaba mwami Kyagulanyi ebintu byayogedde ku mpewo abantu ddala kituufu bamulimu Ddondo East gy'abeera naye nga njagala okufuna ku ground okutuuka ku ground kuba munamu olina okuba n'amazima agatabuusibwabuusibwa ate nange olina first hand information natuuka ku ground ekya Ddondo East akalulu amazima kaali si kangu okunoonya campaigns era twakalimu kuva lwe kaatandika akalulu paka bwe kagwe bamulangirira kaakati bye nalabayo bye bino wammanga emiggo n'abantu abatambula obutambuzi nga bali mu kuwagira bagifuna nabo naye nga bakuba kampu emu ya Robert Kyagulanyi Center ku bye nalaba njogera bye nalaba bye saalaba saagala mbyogere omuntu wawala nekyalaba itizokke nenze njogera bye nalaba nga bwe wakimbuuzizza bikini era nebira bye tuyitamu nalaba kitiyagasi nga kwa twatuuka twali ku ssomero lya Kyeri bakasanga ne waliwo essomero liri bw'oba ogenda eggayaza liri ku mukono guno ogwa right wampewo ndowooza yes by the way awo waliwo ensitaano n'enkuba yali etonnya nga tuli mu motoka ya Delta TV bulungi nnyo naye nga abasajja ab'ebyokwerinda military ne police siyingirangako field gwe mulundi gwange ogusoose okubeera mu dduka nga amasasi gavuga nga amazima kuba buli mawulire oba buli muntu akola gundi alina training gyafuna reporter alina training gyafuna nti mu biseera bwe biti ebyadduka olina kubeera oba mu ab'ebyokwerinda byennyini nti ate odduka ate gye bakuba olina briefings ezo naffe ab'okumpewo era training yanjawulo okola kino kaakati nze okusooka training eyo nali saagifuna nga ngamba sijja gigenda muze bino ebyange biri eno natuukayo ne ngamba tiyagasi n'omufunako bulungi nyera gwe mulundi gwange ogwasookera ddala nkubwa tiyagasi n'emiggo mwami Kyagulanyi mu campaigns kalulu ka Ddondo East ne ku lunaku lw'okulonda nziramu era mbiraba n'eki kye nalaba namungi w'omuntu kwanze nagenda buli munamali aba ne interest mu mboozi nti interest yange eri mu kukakasa ddala kituufu Kyagulanyi alina abantu abatabalina ekyokubiri alina message ekyokusatu abantu bamwaniriza batya ekyokuna message abantu bagiwuliriza kubanga munnamawulire abamu ebintu balaba birabe ne batabitegeera nso okukwata footage nga mwami Kyagulanyi ayogera nentunuzaako ne mu kamera bwe tukwata kamera nga abantu bali ku masimu gaabwe bali bwe bati meaning byeyogera either bibowa oba tebiresonatinga nabo ne boogera abantu bonna nga batudde bwe bati bawuliriza era ng'obedde campaign z'abannabyafuzi bangi ddala kituufu waliwo abakwata ku mitima gy'abantu waliwo abatuuka ne ku myoyo
kati Kyagulanyi y'omu akwata ku myoyo nti nga ne bw'oba oyagala kukolera mu nsawo ya munno amazima Katonda mu ggulu wejjusa ekyakukwasiza mu nsawo ya munno. Kaakati Kyagulanyi y'omu ku bannabyabufuzi be nalaba mu kaluka ekya East ava ku mutima n'agenda ku mwoyo nti abantu nga omukwano gwe bamulinako nenda nga musajja maddala kituufu abantu bamwagala manyi ensonga eziruma abantu. Kaakati yawe neŋŋamba ensonga zaazitegera kuba yinza okubeera ng'oyagala naye nga tulina message ebyobufuzi it's a message ebyobukulembeze nga tukaga ng'ebintu byayogerako beeyi ebintu okulinnya okukyusa embeera z'abantu abantu okubakumakuma okulaba nga beekulaakulanya abantu badda ku ddaala edda I think this is a good message. Era mu Kyadondo East abantu bano bayogereramu si bapya bamumanyi bamutegeera neŋŋamba yes bayinza okuba banyanyu be ne message agirina ng'abantu yes abalina kuba politics you must be influential olina okuba n'amaanyi oba oyinza power kati obeera ng'oli mu byabufuzi nga tolina power oba nga tolina authority at least beerako n'okuinfluencinga abantu nti abantu webaga nti tukozesa social media nga bagikozesa Kyagulanyi ali influential nti asobola n'okukyusa ekintu kye mubadde mulowooza n'akikyusa. Kanku ekyokulabirako mu kaluka 2026 bendera yokka bannange kwata benderayo bantu bazitimba ne ku mayumba eyo influence nekibakubisa n'abantu okwagala eggwanga nti Kyagulanyi ali influential to the extent bakkuba embooko olw'okubanga okyanyi nti 2026 akalulu kaatuuka nga buli alina ambule alina bendera bamumanyi nti wa Kyagulanyi ate nga yali ya ggwanga ekitegeeza omuntu a influence n'akabonero ne kakyuka ng'olwaleero si ambulera naye bendera y'eggwanga nga buli muntu gy'akutte. Siraba nga munnabyabufuzi mu ggwanga Uganda aleeta ndowoozo bakirowoozo kigatta abantu bona kuba ekyo kyali kigatta kuba kaakati ate ow'eggulu onagaana otya okugamba nti tokwate bendera kiki ekukoze eki. Lwaki buli mukulembeze avayo okwesimba ku pulezidenti Museveni agambe bwe nti ate atulugunya mutulugunye abanga tayagala muntu amwesimbako? Ekibuuzo ekyo kikulu nnyo. So omuntu atayagalira ddala kumulyako kake eri abantu betumanyi nga mu buzaale bwabwe bakodo nga ne bweba emmere eri awo aga Katonda mu ggulu at least evunda n'ebeerawo nga tagigabye. Eri abantu betutegedde ddala ng'omululu gwo gwabasukka kyova olaba wano mu ggwanga Buganda abamu baagala odiyita mbu Central naki ekyo ne Buganda nsi Buganda si ggwanga naye mu nsi Buganda olw'ensonga Uganda teyaliiwo nga Buganda ye yaliwo kati abamu baagala tunafuya naye mu nnyaffe Buganda ekisooka ebikomera tetwabirina ekyali ng'ewaamulirwana wamanyanga bwe twafiirwanga kitwakubagizanga n'okukola emirimu tetwakolanga. Ebikomera bino bizze nga abakulu bano bazze nti eyo enkola amazima si yaffe wano mu Buganda ey'ebikomera. Era bw'otambulanga ku kyalo n'osanga ennyumba nga maka matiribona nga tegaliko kikomera oyo manya Muganda ddala waawano. Kaakati Abaganda bw'obeera bwe bakusanga ng'ojjula ba ne tukyama nga bali mu kujjula batwaniriza bwaniriza n'amasowaani ne baleeta Baganda batono ab'omululu. Kaakati buli ajja President Museveni kitwale era ebintu bino ebinyuga abamu muba mulina okuwuliriza ennyo tuli ku lujjuliro Uganda lwe lujjuliro nti okyadde mu maka ku kyalo naye ne bakulaba Abaganda tebajjangawo mmere timubikeeko watuulanga butuuzi tewaali kizibu nnyo Omuganda mbw'akuma emmere mbw'akuma amazzi kuba tukimanyi ffe tuli basket tuli kisero kya mmere era kizibu nnyo mbw'okusanga Omuganda nti edda nga yali asabiriza ki ennimiro n'olwaleero tukyazirima mu weeziri abamu wadde ettaka balibbye naye era waliwo era woyita ng'oli ne bw'aba ayina era mu luggya lwe ng'era waliwo at least olusuku oba emmanju waliwo olusuku lw'amatooke. Kaakati President Museveni bwe yatuuka ku lujjuliro yasanga ab'omu nnyumba bonna n'abakwata n'abakola ki gwe kubamu akafaananyi nkutwale wa Kisaabagire kuba Kisaabagire ndowooza bye bannyumiza ndowooza mu bitundu ebyo omu ku abo abaali balinamu
kituufu za President Museveni ajja kutegeera bulungi bwe njogera bwe nti ew'omugenzi Kyobe nzikuya ali mukwano gwe banyumiza n'ebitabo by'ensoma n'ebyajange bye bantegeeza bamwaniriza Kyobe ali asangibwawo ali mu ya Kyobe okay jajja wange yantegeeza nti mu Luweero triangle oba mu lutalo olw'ekiyeekera mugenzi Kyobe yasookera ddala okukweka President Yoweri Museveni olwaleero ng'olutalo lugenda okutandika era bingi ebinyumizibwa ebiraga nti embeera President gye yalimu oba yes President olwaleero ddala kituufu baamusembeza nti yabasanga ku lujjuliro nga balya awe ajje tulye kaakati oluvannyuma olujjuliro lwe yakwata n'alutwala kaakati olwaleero lwaki omuze ekibuzo nti lwaki buli ajja kumwesimbako Uganda girabanga olujjuliro lwe yaluwamba dda balina kitwalina ng'obuwuuwo abaali batuula ku muwumbe gy'emmere egyo egya amatooke naki buli omu yaweebwanga kawuwo okubega oba okubega yes okwebegera ettooke yes n'aliteeka sinakindi actually bangi nnyondo za yes amaswani ge gaalingako enva naye nga emmere eri wali eri kaakati yo omukulu yatusanga ku lujjuliro oba yasanga bajjajjaffe bakadde baffe baali ku lujjuliro bane mutabani wa Amos jangu tulye kuba gye buva ne gye budda Buganda eyaniriza ye kigambo awava obuganda bwe Buganda a collection era Buganda si Baganda bokka mulimu n'abantu abalala wabula ebyo bijja kujja mu culture program nti ngajja kijjamu nti ffenna tuli kitole tuli wamu lwe lujjuliro abantu bwe mutegeera mubikula mutegeera program nti olujjuliro luli lwali terusosola lwali terwawula olwali tuli ku zidayiningi oba ontegeera twava wansi wali bwe twakuŋŋaaniranga kati tutuula ku miti waggulu nga twewanise naye ng'edda kyali kya muzizo nnyo n'okwewanika ku bazadde oba kuba ffenna twalira wamu kyali kiraga ki-unity obumu kaakati omukulu aba ayitawo bannanga abembalamusizza nedda ssebo jangu sooka ojje ng'era ne bamulemerako jangu tulye munnanga amu omutabani Amos Kaguta ng'akyama amugamba oba neetuula awo kaakati agenda okulaba baneeno ate olujjuliro yakola ki yajjawo lujje kaakati olwaleero yayagala okubegerako abe yasanga ku lujjuliro kaakati olwaleero buli gwalaba asemberera olujjuliro ajjayo mundu namasasi kubawamba na kubabuzaawo lwaki omukulu yasanga obujja oba yafuna obujja simanyi oba yazaalibwa nabo simanyi n'obusungu we buva nti amatooke gali yagasanga nga gaboobedde bulungi bannyinigo babadde batandise okwebegera matooke n'agabajjako n'agasaza ensalo ne gadda eri bino tebinabbeera wano basanze ku lujjuliro nti kaakati olwaleero nti ayinza okuba we yayita nga ajja okwetoola okutuuka mu ddiiro yasangawo emmwanyi olwaleero emmwanyi ekyuma kiri ntuŋŋamu noga otula n'ogamba kiki kati olujjuliro luli yaalaba yaluwamba ate nga n'abamu kweka famire zaabwe zikaaba tazifuddeeko weebale nnyo nti olwaleero bwe tugenda nnyumba ku nnyumba njagala Luweero triangle yokka gye mmanyi tuneyo Bosa Vincent oyo famire ye mpulira tefiibwangako ddala baŋŋamba era famire ya muzeeyi Samuel Muwanga yali oba whatever enamba lakinjabiri naye abo tuli mu Luweero triangle abo bonna mu Luweero obawo Kirambi naye ali Matugga naye simanyi yo famire ya olwaleero jjajja wange kuba olumu emirimu gitutwala n'okukola kutya naye olumu bw'okomawo okulabako ewa omugenzi Kyobe jjajja wange Kyobe Dennis njagala okumanya mbeera ki gy'alimu abaana be abajjajjaffe abaavuganga obugaali okugenda okunoonyezanga mutabani wa Amos Kaguta akalu naye nga tetunatuuka eyo abaamukwekanga abaamufumbiranga abawangayo emmere n'amata leero bali batya obwo buba bwerabize kimanyi nti ne mu Treke abaana bwe baleeta okumiitinga President Museveni
babajja kolo tebali bana babalwanyi mu Gombe kati eyo na information inkulu nenga ku lujjuliro baamuyita inga we tuli wano nga tuli mukwene tulaba no bambi totwitako mu Buganda kya muzizo okubeera nga abantu obulina okwaniriza ekikolwa ky'okuyita mu kifaananyi ekigazi nti twaniriza ate tusembeza buli muntu tetwagala kumanya boli wa ggwanga ki bw'otusanga ku lujjuliro tuula butuuzi mumuleetere sowaani era emmere mu ggwanga Buganda tetuteekako mmere nti abantu babiri be baliwo mu maka mu maka g'Abaganda abawana abazaaliranwa kizibu nnyo okugamba nti atadde okuleka ng'oli omu naye era ne bw'obeera omu era ogenda okukomekeza nga waliwo emmere esigaddewo kaakati omukulu yagenda okulaba ettooke lino eribobedde linaanuuka n'okunanuka naga gye tuggweredde olwaleero amatooke abamu emmotoka zivaawo ez'amatooke olwaleero bakulaga bwe bajjawo Uganda Coffee Development Authority olujjuliro lw'emmwanyi ne ludda entuŋŋamo emmwanyi gye zisinga okubeera nga zibala yonna sikazawuwe okitegeera naye ng'ate ku lujjuliro wali eri bajjajjaffe baamuyita jangu tulye gwe tolina buzibu oli muntu tulye olwaleero bajjajjaffe bakitaffe abasinga bejjusa bagamba tetwategeera olujjuliro baalutwala etwaliranga ku lujjuliro basooka ne baalirirawo akawempe abaali mu byalo mubijjukira akawempe olwaleero olina woogenda okukasanga we bakakolera ate baliyireko kikati okitegeera twasooka kuteekanga baneera muleeta akawempe ng'akawempe tulina we tukateeka kifo kantu ekintu kikulu nnyo kyekisoosaawo ako ke baatandikirako kine bakasikawo akawempe olwamala ne badda ku omuwumbo gw'emmere ne bagutwala abaasenza olwaleero abaayaniriza omukulu ajje balye oba balye bonna olwaleero famire zaabwe ze zibonaabona abazzukulu baayita abazzukulu be bawambibwa be babuzibwawo nze no sirina buzibu na muntu kukwatibwa nga zize omusango kukwatibwa mu mateeka etteeka erirambika engeri abapoliisi gye balina okukolamu emirimu gyabwe erya Uganda Police Force Act oba the UPF Act eya 2005 erambika bulungi nnyo nti owa poliisi alina okujjaako eyanjulire mwami wamala nze gundi era kaadi yange yiino ate era asobola okubeera mu kyambalo ne batabeera mu kyambalo naye kasita yeeyanjula obulungi ennyo naye ensi ekyuse nti waliwo n'omuntu asobola okukubisa kaadi ya poliisi ne yeerimbika n'ate ebyambalo bino bireetera omuntu okumukkiririzaamu n'okumanya nti ddala kituufu nti nno tukwetagako naye tusobola okugendako wali ewa chairman amanyeeko bazadde bo bamanyeeko bategeere bo oba bategeere n'okuggala waggalawo kuba oteeberezebwa kuba na musango lyetteeka lyemmanyi nti kaakati tusaba tujje nga tebakukubye tebakoze eki jangu otuwerekereko bwe binaabeera nga tolina musango tugenda okola statement bwe tulaba nga olina okweyongerayo onaagenda mu kkooti embuga z'amateeka naye tukyali mu kunoonyereza basobola n'okujja ne batandika ne bagoba nga kyebanoonyereza batugambye olina emmundu ne bajja ne baaza nsigala nkulu wamula nga tukyali ku bya pulezidenti okujjawo olwaliiro nawe newono mu kampeyini lwaba nga sawa z'okubala obululu omukulu oyo byabaabala abijja wa watuufu ekibuuzo ekirungi era njagadde ebibuuzo bintu bibuuza munnamawulire omutuufu 26 wembeera ntandikira akalulu kaakubwa ennaku z'omwezi nga 15 January omwaka 2026 omulamuzi era saagala kumuggyako ekitiibwa kye Simon Byabakama Mugenyi yakulira akakiiko k'ebyokulonda oluvannyuma lwa yinginiya Badru Kiggundu okujjawo naye mu kujja kwe Aziz Kasujja ye yaliwo kaakati ebimu ebikwoleka nti ddala kituufu waliwo ebitagenda bulungi nze ndi munnamawulire alaba ebintu oli ayinza obutabiraba nenze nembirengera twali erubowa ng'omukulu agenda kuteekateeka okulayira atandika okusoma ebintu ebimu byamuva nkoto abategeera ekintu ekyo mukitegedde nga mumpe
binanva nkoto. Ebanjogera oba luba lugero nti kwegamba ebintu ebikuva enkoto eno olumu tomanyi oba byokya oba tebyokya oba bituufu oba si bituufu. Kaakati ebintu omukulu byavanga eno ne bamuwa empapula. Kyesinza kuwakanya bandiba nga abaali babimuleetera bandiba nga baali ku kakiiko. Naye bwe tubeera nga tutunula n'amaaso ag'enkaliriza abaali baleeta ebintu ebyo bye tulina okumanya byali bivaawa. Omanya akalulu kalina okubeeramu amazima, obwenkanya, obwerufu. Ebintu ebyo bisatu bikulu nnyo. Amazima nti amazima galina kweyolekerawa nti byonna bikoleddwa mu musana. Ate nga nga temuli kujingajinga kujwekajeka kugatagata bintu. Obwerufu nti banne zikamera zizo bane muziteekewo nti box tuzijje wano obululu tubuyiye buli bumeka buli 10 bubwa mukabale nti mwana tu Yoweri Kaguta Museveni awangu mubirabye nti tubirabye bwe biyitaawo era biyitire mu kamera empitirivu ennyo. Sigamba nti tetubeesiga naye kujjawo kubuusabuusibwa kwonna nti bane zina kuyita waneeno abamawulire mujje no kitemujjako kamera agent wa Kyagulanyi wamunyagwa mujje lwaki temubagoba. Abantu ne bagenda mu maaso ne babeerawo. Tuli ku obwerufu olwo bikolebwa ensi yonna eraba. Kaakati mwana tu ekiddako obwerufu amazima obwerufu n'obwenkanya nti byonna osobola nga obikoze naye nga ate toli mwenkanya nti amazima ga Katonda mu ggulu akalulu kabadde kamazima na bwenkanya tewabadde yakubiddwa ate ng'ejjo babaddewo abakubwa awo batoli mwenkanya nti oli ali mu red alina campaigninga naye ali mu yellow talina campaigninga obusi bwenkanya. Tulina okuba ffenna tuli ku level y'emu. Kaakati byasoma gyabijja nze kye nalaba atuuka okulangira amaze okusoma byonna amaliriza atandise okusoma results. Ennyonyi gye yava okubeera nga omukulu atandika okusoma ebyagenda okulangirirwa ennyonyi nejja ne hovering over tent. Nga omukulu era bwe mudde mu clip byali public omukulu nasoka nassa n'ekikkowe. Abamawulire tusomesebwa ebintu waliwo kye tuta non-verbal cues oba ebintu nga ne bw'oba toyogedde bisobola okunnyonnyolwa n'okutegeerekeka. Nti nsobola okukola bwe nti omuntu n'amanya nti ezo 3 nga soogedde nti yamukuba embookeezi soogedde nti nsobola okubeera ng'eriyo ne codes abantu ze bayita code nti nsobola okutemya obutemya oba nembeera nga ndi bwe nti soogedde ne n'amanya nti nakuwadde non-verbal cues. Kati omulamuzi Simon Byabakama bwe yasse ekikkowe ne ngamba kyandaga nze nga munnamawulire mu interpretation yange era tulina ne sense endala eya judgment. Either omulamuzi ali ku pressure oba tension, omulamuzi ayinza okubeera oba famire yo oba eri waggulu awo nga bamugenda nti sebo woogirira bwoti ne bamulaganako nti family it is just a sense of judgment ninza okuba omutuufu oba omukyamu. Ngenda okulaba omulamuzi Simon Byabakama atandise nga bw'onaagenda okubeera ng'okola ebibuuzo ne babakubira akade nomumanya nti budde bwakukola ki kutandika. Waliwo oba ani yanyumya akagera ako nti waliwo ababba ebibuuzo bino ebya objectives ebya chemistry nti ziba objectives 5 tibwe tukuba akamu omanye eyo sakolinga nti bayivijeta bagenda okulaba bonna abaana bakkalumu tukuba tiriri eyo B nga balindako bayivijeta baga kade bwe katavuga abaana bano tebakka yonna eba communication bwe tukubako 3 ng'omanya eyo number 3 ti eyo sibo nanga abaana bayiyekawo olumu bayivijeta baga ekizibu tetukwata baana bano babadde bali ku namba mmeka nti bakakolako 10 ziba mmeka 5 tunoonye owakade nga banoonye owakade bakwata bukwasi wakade ebibuzo ne bigenda mu maaso nti owakade dda wali. Kaakati mu communication nze nalaba omulamuzi Simon Byabakama ne ngamba okwekanga okwo kubadde kwaki
nwe nayongera okutiira mu kalulu kano amazima nagenda n'ensaka noza gye gimu ku mirundi egiri rare gye nzize ng'okusaka ne ŋŋenda era nze nagobera Lubaga ne Kawempe division ezo ng'omukutu gwa Uganda nti obusobozi bwaffe aka president n'aka MP saawa ntuuka ewaka saawa zaali mu emu ngeni BS etulaga nti President Museveni ali mu bitundu 7 nga yiji ngalinnya ku speed mulindeeko akalu kakubiddwa lunaku za mwezi 15 olwaleero tetusobola kubeera nga tukoze programu eno ng'erikodingiddwa ne tutuuka wali eri ku studio ng'olwedde abantu baatandise ddojjira batoga yiye etannatemebwa etannateekebwamu birungo bulango bivuddewa twagenda okumaliriza akalulu bwetu kyokukalonda nga ye omwana tuyoweeri ali mu bitundu 7 ngenda okutuuka nga Simon Byabakama nga tannabako na mulundi n'ogwo gwasoma olw'ensonga common knowledge mulonze 15 lwennyini onako lwennyini byogatta bivaawo amangu ago okumuteeka mu percentage mugamba omukulu byesoma bivaawo nga bannamawulire omukulu waliwo yatubuuza n'atugamba mwagala tumale kujjamu mpale mbibalage ekyo kibuzo kiba kikumala bannamawulire olumutwaliko ennamboola eyo nga yenyinya badi kiguno akyali muguno ne tumubuuza ebintu owetabo tinodde wetabo ti ebintu ebyo nga bitulina tebigatta wala omunamawulire munange yaŋŋamba yali akolera eyo waggulu eyo ku TVM nti yali nga agenza okusaka amawulire eyo mu bbendobendo ly'e Masaka aweereza results nti wano Dr. Kanukiza Besigye afunyewo bweziti nga teze bakwata n'abagamba mwe ezo zabadde zaku ne bamugamba weewacha nyamaza weewacha muzannyo toka wano waliwo akulu bali wano ate gwe oli mukulu wamala nga tuvuddeeko katono njagala tumenye ku bana abaana abanuupu abali mu makomera kali mukulu tali wali bweru wa ggwanga babaleeta obbawozesa nabaga omulamuzi taliiwo basaba beera ne bagamba ne bazibuzaabuza ensonga eyo gw'ogiraba otya nga gwe abeera mu mawulire nkuzaayo ku lujjuliro olujjuliro wali eri bamala okuluwamba katugeze nti Amos Kaguta oba mutabani wa Amos Kaguta we yajjira ngeza bugeza katugeze nti muteeke mu kikomera yali ayitawo najja n'akonkona ne bamuggulira bulungi nnyo nga beeyagalidde amugaa jangu obeera wali busukka kkubo yegwe wa mutabani gundi wa Amos jangu tuliye tatulina buzibu buli bitya abiri bulungi amuzeeyi gyali nti gyali kaakati olujjuliro n'aluwamba n'ayita ne banne bwe bafaanana ne baluwambira ne bakitwalira ddala ekintu kaakati ab'amaka baagala okudda okulwanira ebintu byabwe oba olujjuliro lwabwe nti kale mutuweeko akawempe abaana ate baatandika kubawamba nti kale ku nnyumba mutuweeko amabaati abo babanja biki byabwe ebituufu nti kale mutuwe akawempe nedda nti kale mutuweeko at least kamu akantu kale sayidi eno abaana abali mu makomero olwaleero ba political prisoners oba basibiddwa ensonga z'ebyobufuzi kitewali kintu kirala omusango gubavunaanibwa guli awo nti amazima kubeera na ndowooza eyawukana n'abakulu we baagala okubeera akawempe ffe abakalina n'olujjuliro ffe abalulina ate mwagala tutandika ddusikamu ndagala ddutwala kaakati abakulu balaba ate omuwendo n'abeekyalo batandise okubeegattako bagamba bano nno baweze kaakati omutango gwe balina okusasulira okubanja ebyabwe gwakubaggalira ekintu ky'ensuubira nti ekitali kirungi olw'ensonga bajjajjaffe mu 1986 ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa January bali mu maaso ga Parliament ku madaala ng'omukulu akutte bayibuli si kitabo kya buli omuntu si kibategeeza kitabo kitukuvu era sinze yakiwandiika naye era bangi nnyo mwe tuyita okubeera nga tusoma ebyawandiikibwa itegeeza kitabo si kyanjawulo n'akuba ebirayiro
ne Ssemateeka n'ebirala byonna ebyaliwo nti agenda kukuuma bannayuganda n'ebyabwe. N'abajjajjaffe ne bakuba engalo abaali ku leediyo zaabwe abamu abaali ku TV ne bakuba engalo ne basanyuka nti kyekino kyennyini kye twayagaliza embazzi kibuyaga asudde essanyu balina lya Mwoki wa Gonja nga bakkiriza nti baakulega ku essanyu ery'olubeerera. We tutuukidde olunaku luno olwaleero simanyi mu myaka emeka pulezidenti gy'amenye ebisuubizo ebyo. Ayita mu Bayibuli, bannyini Bayibuli abagambibwa okubeera nga bagikkiririzaamu abalokole basirise cce. Bonna abakkiriza mu kuyita mu bitabo ebitukuvu nga bali mu Bayibuli basirise cce. Kuba okwata Bayibuli ninga alayira kabanga kabonera kaga nti sigenda kukola kintu kyonna kikontana n'amateeka na buli kimu kiri mu Bayibuli eno. N'ekyokulina okwata ne Ssemateeka sigenda kukola kyonna kikontana na Ssemateeka. Naye olwaleero Ssemateeka sina wengisoma weeragira bantu kuwambibwa. Nze siwakanya kya muntu nga zizza musango. Bamukwate ng'amateeka bwe galagira. Kuba n'ewaka bwe tubeera ewaka omwana azizza omusango tebookya mwoke. Omwana azizza omusango kitebagenda genda mugobera waka. Omwana bakangavula mukangavule oba ne bamutegeeza ekyokukola nti ekyo kyokoze nno kikyamu tokiddamu nti ekyo nno kyokoze obadde oyambala enkofiira. Enkofiira eyo si nnungi. Enkofiira gy'olina okwambala yiino eyo gireete yiino. Abazadde b'abaana tebagenda kuba na buzibu. Emmotoka ezo zemulinnya zemugira ab'amagye tobakasukira mayinja. Bw'oba bakasukidde amayinja oba omenye etteeka lino tukuwooninze owulidde nti kale tokiddamu. Bw'akiddamu ogwokubiri ate tokuba mukube nti omukubye masasi. Jangu mukwate bulungi nnyo alinnye kabangali naye bw'aba azze na kiso oyo amateeka era googera kirala nti basobola okumulemaza si mukuba mutima. Bw'abeera nga azze na mbooko atandise okugalulira ow'ebyokwerinda amateeka galina kye galagira. Naye abaana abamu baggiddwa mu maka ne bamukukunulayo ne bamuwamba ne bamuzaawo lwa nsonga zino wammanga olw'okuba awagira omuntu gwe basuubira gw'atalina kuwagira. Ebintu bino ebyokuwagira obiraba nti bwe tubeera erwaleero eriyo abawagira emipiira, eriyo abawagira okubaka, eriyo abawagira ensero oba basketball oba ebikonde. Naye ate okumanya emizannyo gino mikulu nnyo awagira ebikonde batono nnyo kisa namusanga avumirira awagira basketball. Baswa n'ogumwagazza. Kakati obeera ng'olaba abaana bali tebakkiriza mu ndowooza gy'olina bibaagazise bwagazisa nti oyo gwe muliko mumulaba oyo tasobola bintu byonna. Ffe twakola kino tukoze kino tukoze kino tukoze kino tukoze kino tukoze kino tukoze kino kino olaba otya nojja n'otwegattako. Kakati eyo gy'oli wakyamu lwa nsonga eyo n'eno. Naye abaana basubiddwa ku nsonga z'ebyobufuzi lwakwamba naye abakulu bakyogera nti akakofiira akeefaanaanyiriza. Kiteri tteeka ligamba omuntu anayambala ekyefaananyiza amateeka gaba exact nti omuntu anayambala ekyambalo ky'amagye anaakolebwanga kino na kino. Katono nnyo abatulaba bali ku Uganda ey'enkya ndina omwami Wamala Moses batunuulira ebintu ebyenjawulo ebiri mu ggwanga. Ebyobufuzi nga bonna bagenda tuli kutunula ne ku mazaalibwa ge tuli ku lugendo lwe. Ayingidde atya amawulire amanya n'eddoboozi nga bonna bagambye nti nze Lule Joseph. Kasooke mpiseewo ku bannaffe bano abatuteekamu ssente aba Ebenezer Construction abo nga balungi nnyo mu kusiiga langi buli ekolagana n'okuzimba masannyalaze basima amazzi okukanika zibbowa buli kyokulaba kiri mu construction. Ebenezer Construction ebikola bulungi. So bafuna ku 0757 55 73 40 bebadaffe aba Ebenezer Construction. Mukulu Wamala sebo nga tuvuddeyo keyo tukomye tuli ku bukofiira kwambala ennyambala efaanaganamuko ey'amagye. Kasokoddeko ku kitebe kya Nuupu omwami Joel Ssenyonyi puli abagambuddamu kubaako kati kalulu nti aba ebibiina ebivuganya ebyenjawulo byegatte bironde akulira opposition mu parliament. Ensonga eyo ng'ogira bw'otya? Kati ensonga ya
Joe Ssenyonyi ndoze ekitwawula kimu nti yayingira ebyobufuzi ebyokulondebwa n'amawulire ge yasoma ge nasoma mu nnamawulire mu bufunze nti ayina empagi zazze ng'atambulirako mawulire empagi ze tutambulirako mwe muli okwogera amazima oba okupublishing oba okukola story emboozi zonna nga zeesigamye ku mazima. Ekirala tulina okubeera nga tuli fair. Ekirala tulina okuba nga tuli benkanya. Ekirala tukulembeza ggwanga kwegamba okukola omulimu nga tetulina gwe tuttidde ku liiso. Kaakati Joe Ssenyonyi olwaleero leader of opposition gwe baali lwemu gwe yali ayisaamu amaaso nti tasobola olw'engeri si muntu aleekaana si muntu asika muguwa akola atya. Kaakati gavumenti ebadde erina propaganda ebbanga lyonna gwe zeetambuza nti ekibiina kya NUP kikolera gavumenti. Entambula ebezeetambula naye ate era byebimu bye baayogera ku Dr. Kanukiza Besigye. Ebintu bino kirungi nnyo olumu okusirika n'obyetegereza n'oyotunuulira ayogera. Olumu nze nno manyi n'okuggyako TV omuntu ne mulaba bulabi ne mwetegereza ne ndyoka nziramu ne ndaba byayogera. Okimanyi nti osobola n'okumanya omulimba ng'oggyeko TV sound ne weetegereza emimwa bwagigira amaaso bwagakanula byonna byakola n'oga kaakati oŋŋambye nti Dr. Kanukiza Besigye akolera Mwami Museveni ne bakitunda mu bantu amu ne bakikkiriza ne weekuba enkyukira n'oga nti nga Kyagulanyi azze nti Dr. Kanukiza Besigye yali ku mazima. Nze ng'omuntu omwivu ngamba yirindako. Dr. Kanukiza Besigye akolera ani Mwami Museveni? Nakkiriza atulugunyizibwa otuuka amaaso ge okuwamu teargas pepper spray. N'atulugunyiza kwegaye nga bali mu buzannyo nga ye bambi ali mu kazannyo ka kubonaabona. Ne tukiteeka bentu nga wayi tomanya sajja bali mu buzannyo ne weekuba enkyukira bwoti ng'abantu bo be bamu. Dr. Kanukiza Besigye yali omutuufu ono Kyagulanyi abuzaabuza abantu. Yiii ate waba yali mutuufu lwaki mukyali bantu be bamu abaga nti kati olwaleero be batuga Kyagulanyi mukyamu nti era akolera Mwami Museveni nga okay. Ate baba akolera Mwami Museveni opposition ebeera kisiyiye kati ate lwaki etegeeza opposition eba yiyo kati lwaki oyagala okuleeta ate leader of opposition omulala ng'ono wuwo katugeze nti ndeese Joe Ssenyonyi nti aba NUP bonna bakolera Mwami Museveni ne tugaye wamma no kituufu kye bakolera Mwami Museveni kituufu nnyo. Aye nomayiza n'oga nti Joe Ssenyonyi tugenda kumujja mu office ate owo lwaki omujja mu office ng'ekintu kikyo. Nze kati ekyo kibeating my understanding. Kati Joe Ssenyonyi okujja kwe amazima ayimiridde ku kituufu. Nze era saaga ntegeeza bannayuganda waleme kubaawo muntu kuba propaganda oyo aleetebwa n'emiramu egy'enjawulo. Nti sigambye nti aba bannabyabufuzi bonna bali kudoluvuganya batuufu waliwo n'abakyamu naye nga n'abatuufu mwebali. Propaganda oyo agendereddwamu kunafuya abantu mitima ekisooka kuba nafuya abaagala enkyukakyuka munafuwe muggwemu amaanyi. Ekyokubiri okubalaga nti mutokokera nti mubonaabonera bwereere bano bonna bali mu kulya mwe muli mu kubonaabona musigale mu kubonaabona. Ekyokusatu kyakutwoleka kutulaga nti tewali atulumirirwa naye ng'ate n'abatulumirirwa abatuufu weebali. Bwe babeera nga batulumirirwa era bwe baweegendereza abalumirirwa eggwanga abatuufu be baliko. Mathias Mpuuga y'omu ku abatunuuliddwa ennyo okubeera nga akawumbi akamu obukadde 700 ababaka ba paalamenti 4-5 be beegabira byali bakulaga nti kyali mu mateeka naye mu mpisa morally it wasn't upright. Kuba 1.7 billion Mathias Mpuuga obukadde 5 busobola okuteekawo health center gy'awangaalira. Ate era sisuubira nti Mathias Mpuuga munaku nnyo okutuuka obukadde 5 busente omeka nga alina n'essomero. Baluga Kyagulanyi ne pulezidenti wa NUP kaakati leero bw'oŋŋamba nti ojja Joe Ssenyonyi mu office oba weekuba eri oba oswaza bano b'owadde ssente okugamba nti bano bakolera ono olw'ensonga nti ate kwabonga nti olwaleero bannange eriyo ne Messi akolera FIFA katugeze ekikopo bw'atakiwangula
bitandika ate omusajja takiwangudde badde batugamba kyekikopo kigenda bw'atakiwangula ate abakolera ggwe lwaki tebagenda mu buyinza ne babukwata ne babutwala kuba bakolera ggwe n'ate kati kwegamba oli mu kwerwanyisa kaakati ekikulu n'okwogera ku nsonga y'abantu bamanye nti okujja Gy'ossa Ennyonyi mu bukulembeze wa mu kifo ekyo kyalimu olusozi Gambalagala nti kigenda kuba kyangu nnyo kale mu kwogera ne mu mateeka gonna agaliwo olugendo lwandiba era nga lugenda okuteeka Gy'Ossa Ennyonyi mu bugagga bwatalabangako lwaki bagenda mu kkooti etaputa ssemateeka byonna bye bakoze bakulaga balumbaani Gy'Ossa Ennyonyi ng'omuntu teri tteeka likolebwa lwa muntu ekyokuyita etteeka likolebwa nga lidda mabega nti bannaye tuli ku kyalo kuno bannange bonna abaagula abantu ab'ettaka mwenna mulina okusimba omuti gw'omuyembe era etteeka litandika okukolerawo etteeka terikola nga lidda mabega nti abataagusimba mugenda kufiirwa ettaka lyammwe abagula era n'amateeka bagakola nti abanaddamu okugula ettaka obujja oba baddamu abapya abanaagula ettaka mulina osimbanga omuti gw'omuyembe muki amateeka bwe gakolebwa era n'omwoyo oba omutima galina kugira mu mutima mulungi bw'obeera ng'olaga nti Gy'Ossa Ennyonyi ngenda mukwata ne gundi kikulaga bali be bagenda mu kkooti balina n'obujulizi nti akatambi kaakano ono yali ku paalamenti bannamawulire baabano baaliwo nti byebino ebyayogerwa nti bali etteeka ekitegeeza lizze litunuuliramu. Okay, tweyanziza ssebo olw'obudde badde nsaba tukome wano nga mbadde Lule Joseph ne Mr. Wamala Moses nsaba osibule ku batulaba abali ku Uganda ey'enkya. Yes, abali ku Uganda ey'enkya zino episodes zijja kujja ku okubeera nga njaguza amaze saagala kubeera nti bino bya bikujjuko naki bya kubinuka amasejjere yadde nga byetaagisa naye ndowooza kikulu nnyo okugabana amagezi oba knowledge n'abantu kimwe bennyini abawalaba omukutu guno so tujja kujja okwongera okubamenyeramenyera mu nsonga z'ebyobufuzi oba ez'ebyobukulembeze abamu we mutalaba we bagenze mu maaso babuzaabuliza abateekeddwamu ensimbi okubasirwaza n'okukola kutya ate n'ebisaawe byonna oba sectors zonna mumanye ebiri mu madiini ebiri mu masinzizo ebiri n'awalala wonna mubitegeere bulungi nnyo kale kirungi nnyo tujja kujja n'episode eddako era mbaagala nnyo. Weraba. Uganda ey'enkya.